free. Bino kambite mu Luganda basebo ne banyabo osobola okumpulira obulungi. Mbebaziza nnyo olw'okubeera naffe, olw'okubeera ne NUP emyaka gino 6 gye tuyise mu kugezesebwa kwa maanyi. Bwe nali nga njogera gye muli olunaku lwa 22 omwezi gwa Julaayi omwaka gwa 2020 nga twanjula ekibiina kya NUP, nabategeeza nti NUP ye wingi oba gwe mukono ogw'okulondebwa obw'abakulembeze ogwa People Power Movement. Nabategeeza ti ffe nga People Power tetwali kibiina kya byabufuzi, wabula twali tufunye ekibiina ky'ebyobufuzi mwe tugenda okulondera era okuŋŋaanyiza abakulembeze baffe. Nabategeeza nti omulamwa oba ekisinde kye tutambuza kinene n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi, era ne mbategeeza nti ekigendererwa ky'ekisinde ekyo tekyali kyakubeera na kibiina kya byabufuzi, kyakuzannyanga byabufuzi, wabula omulamwa gwaffe gwali gwakumaamula Nakyemalira Museveni mu bukulembeze, tukomye okunyigiriza bannayuganda. Omulamwa ogwo gwe tubaddeko, omulamwa ogwo gwe tuliko, era omulamwa ogwo gwe tugenda okusigalako paka nga Uganda enonuddwa. Nabategeeza emitendera gye twali tuyiseemu okufuna ekibiina ekyo, twali twagala kuwandiisa People Power, naye mwalaba Museveni afuba okulaba nti People Power tetukiwandiisa nga kibiina, naye twasala amagezi n'obukujjukujju obw'enjawulo ne tuligestinga ne tuwandiisa NUP era ne tugibanjulira. Era okuva olwo twatandika okufuna okusoomoozebwa nga batandika na kuwamba Muzeeyi Kibalama ne bagezaako mukyusa twegaane, ekyo bwe kyagaana ne batandika otuggulako emisango ne bakozesa n'abamu ku baali bannaffe. Batandika okuwamba bannaffe nga bangi tebaddangamu kulabika, omuli Damulira, omuli John Bosco Kibalama, omuli Kanata Muhammadi, omuli Kawenja Mbabazi n'abalala. Nga kyanaku nti ne mukyala Damulira ne mukyala Kibalama nabo bafudde oluvannyuma lw'emyaka egisukka 6 nga banoonya ababba baabwe. Bagenda mu maaso n'otusalako ssente ze twali tuyina okufuna mu mateeka kubanga baali baagala okutulemesa okutambula. Naye ku lw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi. Nabategeeza Mandela kye yatuyigiriza ti mu bufuzi obwamusibira mu bbwa, mu bufuzi obwa Nakyemalira, abanyigiriza yasalawo engeri gye mutambula musimmwe. Abanyigiriza bw'abanyiga ku mukono ogwa ddyo nga mukwata ku gwa kkono, banyiga ku gwa kkono nga mukwata ku gwa ddyo. Bwe tutyo bwe tuze tutambula nga bwe batutega emisanvu wano nga tusala amagezi ne tuyita mu ppanya. Ne twebaza Katonda tetukyaliwo. NUP erumbaganiddwa si just gavumenti ya Museveni yokka, naye n'abo mwana wattu abeefula nti opposition. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda kubaawo paka nga tutuuse gye tugenda. Muze mulaba nga balumbagana ebitebe byaffe ne ofiisi zaffe okwetoolola eggwanga, okuva e Kamwokya batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi bazze e Kavule batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi mu ofiisi zaffe eggulu n'ewalala. Ebyo byonna nga babikola otulemeza n'otumalamu amaanyi. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyagenda mu maaso. Mwebale mwenna abatuwagidde. Bino byonna tubikoze ku lw'abo bannaffe abayimiridde naffe. Twawangula akaluluko bwa pulezidenti emirundi 2. Tuwangudde owa MP mu bitundu bingi nnyo newankubadde ebifo ebisinga obululu babubbye, naye twagana okussa omukono tugenze tutambula. Bannaffe bangi baatemulwa, omuli Yesini Kawoma, omuli Frank Senteza, omuli Rita Nabukenya n'abalala bangi. Tubajjukira era olw'okuwaayo kwabwe tusigala nga tukyatambula, tusigala nga tukyatambuza ekirooto kye balina. Katonda ng'akkiriza tujja baweesa ekitiibwa tutuukirize ekyo kye baali baagala okutuukiriza. Bannaffe bangi baabuzibwawo, bannaffe bangi bali mu makomera, abamu bamazeeyo n'emyaka egisukka 6, ba Machete Yasini, ba Umaru Kato, ba Sheriff Kalanzi. Ne tukyaliwo, tukyatambula, tuganye okuwanika. Bannaffe abalala bangi bazze bawambibwa. Omwogezi waffe Alex Waisa Mfumbiro ali mu kkomera awatali musango
yawangula n'obwa MP akalulu ne bakabba ne bamulemeza mu kkomera. Mwanyinaffe Doreen Kaija ali mu kkomera watali musango yawangula n'akalulu ne bakabba akyali mu kkomera. Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi, Bobby Yanga, Bobby Giant bonna bali mu kkomera awatali musango. Naye twagaana okuwanika. Bwe twogerera essaawa zino Deputy President waffe w'ekitundu kya Buganda Honorable Mwanga Kivumbi talabikako. Bamuwamba ng'ensi etunula. Polisi yamuyimiriza, polisi nemujja mu mmotoka ye nemukwasa abatuju abaali bakutte emmundu ne bamuteeka mu mmotoka etaaliko number plate ne bamubuzaawo. Zigenda mu wiiki 2 Honorable Mwanga Kivumbi talabikako. Polisi tebulira abantu gyali, amagye tegabulira abantu gyali. Mwana tunaabo bitwali tusuubira okusitula eddoboozi ku lwa muganda waffe Mwanga Kivumbi. Bonna bafuse bakyesirikidde ne twagaana okuwanika tukyagenda mu maaso. Twebaza Katonda olw'obuvumu. Njagala baganda bange mu bufunze okubakubira tooki mu maaso. Okusookera ddala tetulina kuwanika. Tetusobola kuwanika. Gye tuvudde wawanvu okusinga gye tulaga. Kiringa kubeera ng'owuga mu nnyanja Semayanja naye ng'ekitundu ky'owuzeeko kye kinene tetukyasobola kukyuka kuddayo. Kyabulabe nnyo okukyuka okuddayo. Tulina kugenda mu maaso kuba gye tulaga tulabayo. Obuwanguzi tunatera okutuukako. Buno obufuzi bw'abannakyemalira bukaluba nnyo, bukambwala nnyo, butemwala nnyo bwe buba nga buli kaseera kaabo akasemberedde okugwa. Mulaba mutabani wa Museveni ettemu lyakola ku bantu n'ejjoogo lyakola ku bantu. Ebyo byonna obwo bubonero bwa kugwa kwa nnakyemalira. Temuggwamu maanyi baganda bange. Temuwanika, temupondoka, tugenda kuwangula. Olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala. Uganda efuna eddembe lyayo. Mujja kulaba ku Museveni n'oyo mutabani w'omutemu n'abo bonna abamulya mu ngalo mujja balabako mu kooti nga batebya nga bannyonnyola ebikolobero bye bakola ku bannayuganda. Mujja kirabako ekyo. Nze gyendi situdde nange nyiga buli peesa eryanguye okugwa kwa Museveni. Tuze tukibagamba nti abannakyemalira amaanyi basinga gajja eno mu mawanga gabavujjirira. Kati naffe gye tugenda nga tumakinga sure tusala obwo obusuwa obwabo abavujjirira Museveni. Bannakyemalira bonna obufuzi bwabwe butandikira eno mu mawanga g'ebweru era bukoma eno mu mawanga g'ebweru. Kyova olaba twafuna omukisa okubasimatuka ne tujja eno gye basinga okujja amaanyi tumakinga sure tugakendeeza oluvannyuma bwalabya bwenna tubayirindiggula ekigo. So temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo. Temukkiriza kintu kyonna baawula. Temukkiriza kintu kyonna bajja ku mulamwa. Tusigale ku mulamwa ate tusigale nga tuli bumu nga tuli kitole. Tujja kuwangula obuwanguzi bwaffe tubusemberedde baganda bange. Temuggwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbazzaamu n'amaanyi okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nti bannayuganda baatulonda ng'ekibiina eky'obakulembera era batulinamu essuubi. Manyi nti wadde bazze babba obululu neera bannayuganda bakyamanyi kye baagala. So mu kulonda kuno kwa LC1 temukusuulayo gwa naggamba. Mukwenyigiremu ebifo bino byonna mugende abantu babalonde. Era njagala okubiza ne bannayuganda mwenna mugende mulonde abakulembeze ku byalo ababakiririzaamu ababawa ekitiibwa. Gavumenti ya Nakyemalira mugisweeping mujere. So mwenyigire mu kulonda okwo kwa LC n'okwabakyala mumakinge sure ababakulembera ku byalo si baabo bakozi ba Nakyemalira ababakuumira mu kusibe wabula ababakulembeze abaweereza bammwe era abagenda obanunula okuva mu busibe. Nze nange gyendi situdde nyiga buli peesa okulaba nga Nakyemalira agwa era mbasuubiza nti olunaku lumu ate nga teruli wala mujja kulaba ku ddembe lyammwe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Temuggwamu maanyi musigale n'essuubi. Uganda egenda kufuna eddembe lyayo. Uganda ejja kweyagala. Nange nja kukomawo ate nja kukomawo mu maanyi, nja kukomawo mu buwanguzi. Tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga Mukama ye mubeezi waffe. People power, our power. Our power, people power. NUP everywhere and everywhere NUP.